obubbi bw'ettaka kati efuuse nsonga nkulu tekyayawula. Waliwo banadini ababbi b'ettaka mwekyo ekibiina babeerayo. Nkugambye buli kitongole balinamu abaamu n'omusango oli nga munadini naye nga awo bamuleetanga munadini naye nga ye muntu waabwe abakulembera nga balina ettaka lye bagenda okubba bamanya nti kati Nambooze ng'okulembeza faaza atya ono faaza yakula wano kati faaza wayogeredde naye nga noono si faaza mufere munaabwe bali bamanyi n'okwambaza abantu ne babayita abasisita naye ng'ono tabangako omusisita. Abamu batandise n'okubalimba kyemuva mulaba ffe tulina kati ebintu bingi nnyo okusinziira ku mmwe. Mugende eyo ne muteekako emboozi etaliyo. Mulaba ekizimbe kiri waggulu wali ku poliisi. Abantu batandika okugamba nviiramu awo ku kikubo ekiraga ewa Nambooze. Nga baga ekikubo ekiraga ewani baatuuka ekiseera ng'ebyo ebigambo bifuuse bingi ne batandika nti ndagawe ewa Nambooze. Owulira n'abali ku rediyo ng'emipiira gikubwa baga nti ttiimu esuze wa Nambooze bagikuba goolo 5 kono mugamba bagamba esuze wa Nambooze gongokera wano ogisangeyo emaanyi. Kaakati ngenda okugenda mu kampeyini ng'abantu baga nti Nambooze ye nannyini kizimbe ki. Ekizimbe ekyo nnyini waakyo y'omu ku bannannyini Red Paper amawulire. Ne kati bagamba kyange ate oyo nnyini kyo yennyini omutuufu anyumirwa nnyo bakiyita ekya Nambooze nti kya salimu sale bafunayo ow'amaanyi nti kya kamanda erweru nti kya kati ennaku zino batandise nti ebyo bya muwoozi kati mu bibuga ne bamanya nti abopozisoni be b'amaanyi bikkirizika Nambooze. Nze nkugambye banteekako ebizimbe awo naye ng'ettaka eryo lyali lya gavumenti abali ku disitulikiti ne balyegabanya ne balibba. Nze sibeera mu bintu bibbe, nze sibba ttaka wadde akajiiko bwe kati. Waliwo ennaku zino abeegabira ekibira ekiteya ze 35,000 naye olubagenda ne babagamba mwe mwajja mutya wano nga nze nkulembedde ettaka lino twagala tulikwate tulise wansi wa Mukono municipality tusimbeko ekibira ekitongole naye naawalala tukolewo ebisaawe tukolewo obutale tukolerewo wano abantu. Ndaga nti Nambooze abalimba awo waliwo yiika 10 ziri mu mannya ga mwana we kati ayagala abalimbe kino ekibira bakidigaze ekingi kyayagala tumuyambe okukyefunira naye ng'abayogera bwe batyo be babbi bennyini. Tulabye n'omulembe ogulimu ababbi ng'omugoba abbye esente n'adduka nga ate akubira bwendulu nga naye adduka akuba endulu omubbi wuyo mukwate naye nga ye mubbi yennyini yagenda akola ki ababbi b'ettaka kati be babiyize. Ennaku zino ndi mu bulabe bw'amaanyi nnyo wano e Mukono baakomyewo n'amaddu mangi ne basanga bakansala abamu nga twakabalonda nga bali awo mu siteseni baamugamba nti obakansala famire neekuŋŋaana mugamba munange tufunye kiwedde kakati olutuuka ku kansa n'atandika okumagamaga wali sente nga taziraba nga bano ababbi bali awo era kati waliwo bakansala nga bali ku perolo yaabwe. Owabaawo omukulembeze yenna agenda okuteekawo ekintu ekitabafe balinga nga bamuggulako okumuwaayiriza ono ajja n'ayimirira nga naawe omumanyi abadde musajja wange mpita naye bannange nze olaba ndekangwe nga bebo Nambooze mubbi ettaka eryo lyemuwulira alina nakino egindi alina nakino naye nga ye ayogera ebyo ye mubbi azze abakyayisa ate n'omukulembeze eyali batadde. Waliwo bwe nali mpolereza abatakisi awo nga baleese buno bubaasi bwa Pioneer ne bagula abantu ne batandika otambula nga baga nti nina takisi 27. Bwe nabalwanyisa obutabba paaka ne baga nti obuyumba bwonna obuli ku paaka Nambooze yabugula. Inifokisi nabo bagamba nti ninako 27 buliwo bunepaaka ndowooza paaka yonna weeba yange. So ebyo nammwe mubitegeere kakati wano mutandise okufunako ku ddoozi y'ababbi. Fe abanajjaeyo okubayamba fe be bajja okuyita ababbi bajja kubagamba mwe mugenze wa Nambooze nti abo ebintu byammwe kati mufudde byabufuzi kale kandaba oba onoomalako ssebo. Anga kisajja kigamba
nyala disita balinaako kisa yabasaba akalulu ne mukamu nze kyova olaba nga ŋŋamba naye nze oyo sigenda nga mulopa mbakamaabe naye tekyali badde kirungi omuntu ne muwa obwa RDC mu kifo mwe yasaba akaki akalulu abantu ne bamugaana oba nga ayagala obbagamba nti gwe oli wa kitalo nnyo nti abantu bwe bagaana obafuge oyita eri owa mwami Museveni era nojja n'okola ki n'obafuga bizinesi y'okubba ettaka mu Uganda efuuse industry namba okumanya gufuuse mulimu batuuse n'okugwanjula ku buko nga bagenza okukola ki kyono omukola omusajja mubbe wattaka asuubula n'okutunda ettaka naye nga mubutuufu ekikulu kiri nti kyonabba ettaka ly'abantu n'atunda era ne ssente namwezi abaleeteddeko wano bannange nno bamwe abagaba abawala bamwe abantu bwe bati mwali badde mubatandika n'okubamma abaana baffe kakati eggwanga lyaffe lyonna balitunze gwe ne bw'oba toyagala kutunda wuwo bajja ne bakunyigiriza paka bebatundawo ono bwe kijja bakola oluguudo nga bagenda okuyita ewuwe ngenda kumuwagira batwalewo kubanga ekyo kintu kyajjeno ki guudu naye waliwo ne mu mbeera endala nga tewali na luguudo olugenda kuyitawo naye ng'abantu bakubaganya bwe batyo bwe bakola abanyolo bagenda ne balaba abantu nga bazze olumulamulira nti kana akataka ka mitwalo mukadde 10 ng'obadde omwegobako nga ganzireesi ne bagamba bano abasiru bavuddewo abatugulako ettaka abanyolo nga batunda nga batunda bwe baalimalawo nga bagamba wano waliwo amafuta kakati bo batunulira amafuta tegakyaliko ssente yaabwe bagwayo babagula ebyo ebintu ebyo ebyobulyazamanyi bwe butyo bigenda okuteeka eggwanga lyaffe linaawazibwa abantu bwe banaabeerawo ng'ensi tebakyagirinamu mugabo tebajja kutya kukola binene naffe tusuuse okutondawo baputini agamba putini ayagala anasuule ebbomu esaanyawo ensi nti ye n'alagawa sebusiro bwanjoka zisooka kutta nannyini lubuto nti kati mmwe mubeerewa era omulambo wali oluggwamu gasinga nazo zifubuto Reverend Sempanji yali minisita mu gavumenti ya Milton Obote bwe bwatuukira January wa 1986 Museveni n'awamba gavumenti abantu abamu ne batandika n'okuyiga Sempanji abo batuuseko buki kale si kyangu okukkirizika nti mu kaseera ako Sempanji ate yasotya n'agenda awo ku balirwana be n'atandika okugula ekibanja kabe kasinga basinga kubo basooka nakudduka ne bagenda ne musezaawa ebweru era bwe tuyinza ogenda okubuuliriza nga Reverend Sempanji mu biseera ebyo oba nga yaliwa oba yaliwa nze emyaka gye nina 5 gyonna ngimaze wano emikono ekintu kya Reverend Sempanji n'ekifo ekyo mwali nali nkigoberera banze mu 86 saali mwana muto nnyo kuba nali nyenze ngenda kutandika nga maze senior ngenda kutandika kusoma senior so nali ntegeera sirabayo mbeera yonna mu buddo eyali wadde Sempanji akakisa okusotya agenda agula ekibanja kubanga n'essuubi baali tebannalifuna baali tebannamanya Museveni agenda kufuukamu pulezidenti ki kati omulaba omuwagizi wa gavumenti eno naye ate eno ye yawamba eyaabwe wakuba ennaku zino Museveni gavumenti yetandise okukolera ddala ebintu ebifaanana oba n'okusinga obubi ebyoboti kyova olaba abantu b'oboti mweno gavumenti ya mwami Museveni bawulira bulungi kubanga luli babavunaananga kutta abantu nakati kakati abo bawulira bulungi babavunaananga abantu nti nga bakozesa ofiisi zaabwe obubi ne batwala ebyabanaku nakati bakikola awo bawulira bulungi tewakyalina nsonga yonna aba UPC kulwanyisa mwami Museveni era mu palamenti gye tuli beegatta
aba UPC ba minister mu government ya Mwami Museveni nene mu UPC teri abavunaana nti lwaki mukolere era basigala bagamba tuli baki wakuba bimenya amateeka ne kakati bo bafuuka nti bamenya amateeka ne basigala nga batamu ye bakwasa gukka ye kuge bagamba ffe gye tumenye constitution tekkiriza muntu osalira ddiro mu parliament n'asigalayo aba alina okuva yaddeyo bamukubeko akalulu ku saidi y'empya naye kati bano balaba UPC n'NRM zikolera wamu kyokka ng'ate bwe baba bawa Mwami Mpuuga obuvunaanyizibwa okulembera opposition aye bamugandi n'aba UPC weebali tuli eyo mu kavuyo kayitirivu mu gavumenti ya Mwami Museveni kuliko minisita owa UPC ne ku gavumenti ya Mpuuga kuliko minisita owa UPC tubuuza aba UPC banange mulini era kyova olaba beebaze nnyo Mwami Mpuuga abamu kufe banalukalala singa ffe be basembezamu ekyo ekifunzo saali bawadde balina osalawo tosobola kubeeraawo ng'onnyogo nga tokola ki bw'oba onnyogoga nnyogoga bw'oba oyokyayokya nene Katonda yennyini yagamba ti omuntu yenna bw'aliba nga tanyogoga ate ayokya tayokya kyagenda muwandula eri laba ne Katonda waffe kyamulema nti omuntu alinnya eno neeno takoleka naye mirimu so Mwami Ssempangi simusuubira kubanga yali mu mbeera etuulagula kibanja sina ttaka naye kibanja kakati ng'omwami ono wayogera akatundu tateekwa kubanga ayogera ku kino kubanga kino ekibanja kya yiika 2 n'ekitundu naye yo ayogera ku katundu ndoza kalingangaawo abo bato nga waliwo obujanjalo tugamba simanyi tetumanyi katundu ki tebalaze boundary tebalaze waje kali kasobola n'okuba nga kali Bugerere oba simanyiwa tekaliko location n'ekintu kye mugambye nti endagaano empandiise engalo yesinga obukulu era mwe muva eri entayipingi naye munnange omuntu eyawandiisa engalo ate n'atasaako mukono alinda okuteeka ku ntayipingi ebintu ebyo era ebyo byebimu byenjagala Mwami Ssempangi ajja akole ki akikola atya kakati ekisembayo kale tukkiriza nti Ssempangi yajja n'asasula taatawo n'emitwalo 7 biki n'agula ettaka okumala emyaka 37 nga taddanga kwali ku kyalo kwali ono n'ateekako abantu abayasa amayinja muŋŋambye mumazeewo emyaka 37 si gye mwaŋŋamba naye nga Ssempangi tajjayo okubagamba nti abaayi mwasa amayinja mu kirongeza naye ng'ate yasala nako n'ansiba sseŋŋende kiki ate wano ekirala njagala kwogerera mu bigambo n'obeera ng'oli awo ono omukulu mumanyi yonula bwe yali ekola oluguudo lw'ekatosi yatwalako akatundu ku kibanja kye nemusasula obukadde 11 n'agenda mu berosi paka mu gavumenti ne bamuliyira obukadde 11 naye nga Ssempangi agandi naye nga ono wawe naye ne gavumenti namba nejja ate nesasula ate ekyo takikoona nako fakti ayinza n'okuba tamanyi nti kyaliwo emyaka 37 ekintu nga nawe oli ku kyalo kimu musajja n'ateekawo abakuba amayinja nga 10 ne bamusasula n'ateekawo n'awaako omulokole n'amupangisako ekitundu n'azimbawo ekyaki era nga Ssempangi tonyega era ono n'ateekawo ebbajiro kikyekyo era nerikola n'entebe we zirina kyaki era Ssempangi nga yeetakola ki tanyega ono n'aguzaako yunula era nga ye Ssempangi tanyega kakati bwe baleese maapu eraga nti oluguudo olw'essayidi eyo ogenda kuyitaawo mu kifo ekyo kyennyini mwe muli we waba wabeera round about Ssempangi najjukira ekintu ekyo tekikkirizika kyemuva mulaba njagala nnyo njogereko naye anyambe okutegeera ebintu ebyo naku z'omwezi tezimufevalinga n'enneeyisa gye yeeyisiza mu bbanga lya myaka 37 tetera kweyisibwa bantu balina kyabo nti ekibanja kyo kikuli awaawo omusajja n'owulira ng'akitaddeko ekkanisa ebbajjiro
abakuba abasa amayinja atunze nako akatundu akaguziza yunira ngera gwe Sempangi osirise paka olwaleero noga wano nagulawo dda wange. Kyemmanyi abantu bangi be bayita ba speculators bayingidde dda mukono wano, bagenda bagula ettaka mu kiwendo ekyakubiddwa okuyitamu oluguudo olwayita Southern Bypass Jinja Express bwerutyo. Olwo bagamba nti Abachina bagenda kuluzimba okuluyitako ng'omala kolaki kusasula nga bwe mulaba luliyo lw'Entebbe. Olidde oluguudo olwo okuva we balulaga abantu okuva mu minisitule za gavumenti ezivunaanyizibwa ku nsonga eyo bangi nnyo ne badduka mu byenfuna babayita ba speculators. Omuntu okuteebereza nti awo gye bujja wajja kuba walungi nnyo nadduka n'asooka afuulawo awaki awawe then n'alyoka akola ki atunda. Kakati ye nga bali eri be bakungu ba gavumenti bagenda kulamula ettaka ate kigenda okukakana nga be bannannyini ki baludde nga bakitukola. Kambabuulire kata gavumenti etumalirewo ba MP ab'opposition mu kisanja kiri ekyagwa bangi mbamanyi, abamu bazimba mbiri abalala ki beefuula nti nno gavumenti ebaguzeeko ttaka ne balyoka babafulumiza obulindo n'obulindo bw'ensimbi naye nga baali babawenya batandike okukola emirimu gy'opposition nga boonoonye. Abamu mbamanyi bwe baddayo abalonzi bantu bazibu tebaabazi. Abatono baakomawo awo era mbalaba. Kakati ba speculators bajidde mukono wange baagala batwale ettaka eryo bamanyi ssente eri eziriyo ate bwe ziba zaabwe ezanguwa okusasulwa. Kakati okutuusa nga mwami Sempangi anyinyonyodde naye kati mulabanga omu ku bali mulabanga omu ku ki mujjukira basooka wano ne babagamba awo we mwasiza amayinja muveewo waffe. Bwe nagenda nengani gwani abagoba nandi sesinabagoba ab'environment be babagoba nti nno bonoona obutonde bw'ensi. Nembuuza nti kati ab'environment bagoba abantu ku kasozi ate ne mubiko. Mbadde ndaba ng'abantu abali eri emmanga mu Wetland babagoba kati ate n'ab'oku lusozi nabo bagoba. Obutonde bw'ensi buno bwe mugamba bwa kikula ki? Era njagala mbabuulire olunaku olwo bwe nayingiramu mbabuuze nti bano mubagoba wano mu Saaki baŋŋamba siffe abannema be babadde babagoba. Nawandiikira nnema embuulire oba ddala omusango gwe bavunaano baki baasirika tebajja n'okulanga bbaluwa yange n'olwaleero. Awo ne basooka badduka ne babavaako. Mukimanyi ne muddamu ne mukola newuuli ne mukuba honalebo webale watutaasizza. Kakati ne baddayo kati bakomyewo n'ekiragaano kino bazze nankuba mpya ku luno erimu ne RDC. Njagala kukkiriza nti RDC bambi ali mu ofiisi agenda sala mazima. Njagala kukikkiriza nti enkya RDC agenda gamba ba Sempangi nti temulina buyinza busetula abantu bano newekyali badde ng'ekibanja kyammwe bakola constitution wano ne bakoowola bannannyini mataka bagende bagayimirireko. We bagamba nti omuntu abadde yafuna awantu emyaka 12 egiyise nga tetunnakola constitution tadda oyo kiba kyono. Mwali mwasusa dda mu 12 newe kyali badde nti ddala Sempangi yalinawo ku kibanja awo byonna byakoze ebiddiridde tebiraga muntu alina kintu kye kyayagala. Ng'ono akifunamu wali ssente nga yali wali asirise ku kyalo kyekimu. Kakati taata woono yafa n'amuleka nga mwana muto era baakuuma mukuume okumukuza. Tamanyi na taata we we yasayininganga nga wafaanana watya. Kijja kutwetaagisa ogenda mu bakugu bangi n'ekika kituweeyo ku biwandiiko ebirala omukulu ono byeyasaako omukono bw'aba ddala yali awandiika ng'amanyi okuwandiika. Tugeraageranye n'eno ki
ne kati ebyo twabize wano Ennyenje abaali batwala ekibanja ky'abantu bajja ne ku kika ne bakola n'amalaalo ne bagakuba seminti ne bawandiikako amannya malala. Omukazi yeddira mamba yenna Mutebi omugenzi ne bamuwandiikako lya mpologoma. Naga nti senga waffe ono yeebase wano yatuloosezza n'atuli naye nga omupango baatudde wali ne bayiya buki. Njagala kutandika kukola lutalo ku bantu abasimbawo ku land office awo babeerawo nga bayiya ne babika abantu. Ate buli type y'abantu bagirina abasoma balooya obukadde obuyaaye obujja ne kawa obujulizi obw'ekirimba mwatu n'abazungu. Manyi nti omanyi bw'obeera nga oba tomanyi nti waliyo abazungu abayaaye balina ab'amagye be bakolagana nabo balina abapoliisi baabwe mu buli kitongole ekikuumaddembe balinayo omuntu waabwe gwe baliisa buli lunaku. Omulimu gw'okubba ettaka kati gwafuuka mulimu mutongole guliko abantu abagukola. Nze bwe nali wano neiba wange oyo yatuuka n'ayagala nti wano tumuguzeewo asobole okulandulula wano wonna naye nga zino zaali poloti za njawulo zirimu n'amakubo mangi wano. Yajja agulemu kwemu eyo yagitwala eyamulirwana wange oyo yamukuba ndaba wano n'amugyayo ne munnamuga ojja kunguza wano oba oyagala oba tokola ki. Haji nno ng'akola na mu ofisi y'abaddiisa e Kampala oli Kalegeya najjaawo Haji atandise ozimba oli najja n'abisamba naye nga tamugamba nti wano wange ng'amugamba wano oteeka okunguzaawo. Nali nkyatunuulira Haji ndabe byakola. Haji ne bagenda mu byabwe eyo mu movement ne beesasula n'atundawo kati olongo n'atwalawo n'atandika nze wano nawali awali essomero munange tetutunda. Naye ekyatwewuunyisa yagenda n'afuna abantu ku butebe awo bajjanga wano ne batukuba ne batuyiribya ne bakaaba ffe baana b'omugenzi gwe mwabbako wano ne bandoopa mu state house wa naye nga mazima bye bandoopa byonna si biki bituufu. Baagamba Nambooze yeegabira awo bwe yali ng'akola ku Mukono municipality kigenda ozuuga nga wano baatwalawo nga omwaka gwayogera gwe neegabirawo nga nkola ku Mukono municipality nze nali sinnagenda sinnava ku ssomero. So kati waliyo abantu abatendeke okukola obuyaaye n'obulimba batambula ne bagenda eyo mu byalo ne balaba ettaka n'ettaka ne bakomawo ne bagamba lyabwe. Balabye emigga n'entobazi ezitaaliko byapa ne bagenda ne batandika ofojinga ebyapa. Kati ennaku zino tuli mu lutalo lunene nnyo ne ku mugogo lwa Jjali. Abantu bagenza awo ndooza mulaba batuuse na wali ku kkubo bagenda bafojinga ebyapa mu mugogo. Ajja mpola leero ne yeefuula mbu asaayeewo enseka alimiddewo kasooli. Ogwokubiri n'atandika okuleeta nga loole y'ettaka emwemu buli kiro nga bwajjuza. Wagenda okuyita ebbanga ng'alina ekyapa makula ttaka eryo naye nga kyekisoose kubanga emigga gyonna n'emyala n'ebibira Kabaka yabibalira ku mayiro 1,500 olw'ettaka eritakwatwako olw'obutonde bw'ensi. Tebyagabwangako byapa era mu Buganda tebiriiko ki byapa. Buli muntu yena mu kitundu yakuumanga olutobazi nga balukuumira mu nnono n'empisa okukutiisa. Omukazi bw'obeera bw'oti oluusi olwo togendawo nti simanyi wano tewatya banku muntu akyazaala nti wano kino ekibira tekitema bw'okitema. Naye nga mu ebyo Abaganda bye baali boogera ebyo bye byakuuma obutonde bwaki bw'ensi. Akati ebyo byonna babitaddeko ebyapa